Gwe nalaba bambi yali awo obujulize Kanani awo nga agambe bweru gye bamutwala okukola naye yatuukayo ate yali tagenze kukola ne bamutunda into prostitution. Naye nga ssente bw'oba oyagala ennyingi ko waliwo abasajja balina ebintu ebyekisiru bye baagala you do number 2. Omala kuyitampitambi n'oziteeka okusowaani. Kale ekibuuzo nakirese nga kigamba simanyi ogenda girya kiki? Anedda tetugambe bye tuveeyo. Fetishi kyeki? Tunnyonnyole fetishi mama mwabasoma oluzungu. Kyeki ekyo? It's like a thing that puts you in that mood. Nga mulimu number 2. Nange okunyumirwa obuvunaanyizibwa bw'omukwano. Leka buli omu abeere ku mudaala. Okukyuma obutukyumiza obukyumiza. Eyange nnyangu nnyo bushera. Bushera? Yeah. Ye mama nkulabe wano n'omukebe guliwa? Kete kantire emikebe ng'esatu. Mulimu anti nawe nkulaba. Anti siba nange tolinaako byama by'abakazi banno. Njagala nnyo baana mu abawala ababiri bentudde nabo wano. Wankisenga. Mwebali kwagala babba mmwe. Toyanza senga. Mwebali kusiima senga. Mwetereza ne mukola emirimu bulungi. I am so proud of both of you. Keep it up. Mrs. K, you are doing great.